Magikona soko dikeleze. Nati! Eti mama. Atema Magikona. Make sure timnekele dua. Enchi. Nga seta siteri mo. Magikona. Kwe. Oh yes. Mwena mwana abali wana ba campus. Nama mwana abantu muyikire ku Spice Diana. Try to learn from Nacho. Gaskini checho. Aya. Let me take this opportunity first of all to one for a very, very good course. Chikulu nyaba vubuko kumanya status zaffe. You have to know where you stand. Atokulaba nga tosasanya kawuka. Olichakulabira ko twageriza otutowa neno. Nze ndyoke kubanga I abstain. Limba bali ekaba nawe. Jangu. Spice wangi. Nayagala kintu ekyo masaka abantu nga nange wendi. Molebe. Like seriously. Spice. Don't fly to us. Spice. Betwale South Africa nawe. Osura mu rume yange wali gundi. Ladies and gentlemen, bade otusize bozi yange. Tuli mu lockdown buli kimu kyakekereza. Mwe. Weka service mwenje cyane. Weka kaya okusa nebeli cyatoli gwe. Wabadde bagamba omukyalo ndowooza mulaba buli kimu nakyo. Enviiri tuli mu lockdown asibeza nnyo bitano. Nagera mu wino na bewe tujye lockdown akyali wakabi. N'omulaba nti wali wonna ayambadde emitwalo gye mukakaaga. Nakiggwa. Kyuka abantu balabe. Ebina nakyo. Okay, Spice, thank you so much. Bade nkyayisa message yange. Wamma bade nkyabagamba. N'abavubuka abato abalina akawuka ka siriimu bannange kababulye you can still make it osobola okubeera somebody. It's just a virus. All you have to do bambi munywe eddagala ate mwekuume obupiira obwo weebuli. Use condoms. I actually don't like condoms but I try so much to use them kuba njagala obulamu bwange. So basaba mwenna tukozese obupiira obwo ate tugezeeko okukuuma n'abalala. Let's pass on this message. Banange kikulu nnyo twekereze. Mamuke. Before Kyenjagala kwabo abo tebatya kwekebeza. Tebatya kwekebeza. Tebatya. Era basinza okwekebeza. Ne batwabadde wano mu kwekebeza. Nekuba kwekebeza. Kwatele jambo lefeko. Erikiriya. Kwata. Sese. Ebadde yagala kubeera mukowa kubekole bulungi. Kakati. Ababalugwala. Baina no. Bino twade twekebeza COVID. Nze musawo jangu. Okutugema. COVID atogema COVID. Neba muwere waba mukazi. Atamba tomanyi. Dabaka batu. Neba muwere waba mukazi tomanyi. Obaze yani. Tamanyi bena ko romantic tibatambula ba. Bajana low. How are you? I'm good, how are you? What's your name? Adam Rachel. How old are you? 25. Hey. Where do you stay? Why do you need to know where I stay? Okay. Nakawa quarters. Okay. Hey, one day you got to you. Nenda guru. Okay. So Ajaye. Okumugema. Ajaye Biso. You're done. You mean you're done? Yeah. Hey, thank you. Cheba ina cheba ulidamu. Bebo. Ukolo simanyi luzungu. Simanyi luzungu. Okay, what's your name? Atoki Brenda. Oberawa. Mbera 40. Obera 40. Oina myaka emeka? Nina myaka 28. 28. Okay, take out. Linda kamsawo. Tekarumanyo. Ngoko ngisabusungu bungi. Atofaayo. Nagendeka. Agendaka. Akawulira nkeera. Musawo ngampulira kanuma. Kyokka nga n'omusawo taliiwo. Kati zireeta omuganda. Embwa z'abaganda abo. Yeah. Next. How are you? I'm fine, myself. How are you? What's your name? Nameja Benita.
How old are you? 19. 19. Nenge bere lyako. Naliliye lulinga ngoli milweti. Are you married? No. What did you do? So no, I'm fine. I'm fine. Okay, take a sawa asubule mpiso. Mpiso. Ayi so. Tabana mukwata nako. Wait so please. I'm scared. Banje mukuba. Kumba. Wana bwa mukana we. Kachirina na abawala. Abawala bakamba so bala babo. Mbwa mumanyira. Mwekebese. Ete mwekebese kise kumbali. Bwomusanga agende manju mu toilet. Teri mukazi ko yinza kwana. Ngage natalaba abana abo ku campus. Abo campus. Tenga twempea kachikula. Hai hiru. Agenda manju mimirize bya kisiru. Stupid. Wamaliza byako anakomao. Gatambula bulungi. Obadonga amati. Thank you. Ati mwekosa. Katina nje kwa badomo kona. Okwana. Naye kosa na kwa accident. Agwa ngakanye. Naye kwa Wano wawulira okuswala. ngakudde. Ngakuzala ye. Hello. Yana. Abagere. Choka chisudde chonna. Look what him. Nada kulamba kwa bateko. Kuleti kubitiye. Ememe kumenange kulabani. Nange wetyo. Enakwenuma. Esenenyika. Nayende kumyanzi ngomusati. Uti kubitiye. Ememe kumenange kulabani. Nange wetyo. Enakwenuma. Esenenyika. Nayende kumyanzi ngomusati. waliwo omuwala we watijjanga naye twamusanga mu 6 kakeze bulirandi weekebeze ekiruddu yalokoka simanyi mwina basere kiko genda weekebeze yize ndi mulamu kuwange ate oba tozwala omuntu nomwe tugenda ozaale bajja okujjako omusaayi omanyi wentegeerera nti ndi mulamu kasita mukazi wange akomawo nga mulamu awo manya nange ndi katebule